John Salisembu omugenzi muto wange bulamu bwe kubanga obulwadde yafuna obulwadde kaŋŋambe ndoza omwaka nga gumu naye najja ng'atambula nate naye nga previous nzogaawe era yalwala nebamukolako n'akomawo so ku luno bungumidde omwezi mulamba mumigga wansi atowooza n'atereera naye munebuzibu n'atetereera yasooka n'abeera wano badokita ne bamuterako wano ddala mutabani waffe aba dokita al'ekisubi naye eventually twasalawo tumutwala ekisubi era bamutuusiza mu ICU n'abasawo ne bakola kyonna kyebasobola n'avaayo n'abeera yawiiki enjiri emundowooza so sifikale ku sande nga nagendayo nemulaba nyinyamu nemulaba omusajja bamujjanjabi yagenza atereera naye ate ku mande nebuddamu eggulo ne buba bw'amaanyi nnyo era n'agenda enisamali bwekumba abadde amanyibwa nnyo abadde mumanyi mawulire abansi mwesinza omumanyira naye mwe nga famire oba bakola omuntu gwemumisi gwemufiirwa olwaliiro yeko ayinza okwemanyi gwe nga famire kakati ate nze nga mukulu we ate nfiiriddwa kinene kubanga bwe nali ntandika obulamu bwange famire life nafuna abaana babiri abato be najja mu kyalo omu saidi ya mukyala wange omulala waffe kamene namugjayo yakamala P7 nembeera naye nemusomesa n'amala kyekimu bwe nali nzije kuliko naye n'amala bombi ne bamaliriza bulungi eventually nali nkola mulimu nensaba edita wange nemugamba nina muganda wange gwenjagala gyenigemu era nemukwasa edita ebamwetanga kamya muwanga nemukwasa nemugamba omwana oyo ensomeseza amawulire kubanga previously yali asomye nga amaze senior 4 naye bwe bamuwa kosi emakereri gy'ataasiima yagaana ogende makereri so nemunoonyeza ekyokukola kumuleeta muno n'atujoininga n'akola bulungi so nze nfiiriddwa nnyo ate nemba nga nyina daboloosi kubanga ne gwe najja bwakula netamaze bamusumusa n'abeera ddala n'afuuka faaza n'afuna ne kwa dokita oba wawulirako recently father doctor sonke yakafa ku lwakazizika ekisubu ali mukoddomi wange bakula netamaze yafa mutwakona so it's a double loss to the family so sifiiriddwa nnyo kituufu pulezidenti yatuwa offers oba zaali 2 oba 3 esooka yagamba wetuba nga tuli certified ne facilities medical facilities ez'ekisubi tumutwala ebweru era n'atukwasa ne dokita we era ku Tuesday alyoka afa ekiro dokita wa president yaweerezaayo dokita gy'akola assessment alabe oba kisoboka mutwala ebweru so unfortunately tukisobose yatuwa ne offer ey'okumiitinga bills zonna ez'ekisubi era twebaza president n'abo abaamukuukirira
akituukiriza bbiri zonna zikavalinze n'atuwa ne ofe eyokusatu eya welfare ya famire nga teri ku medico era nayo welfare nayo twagifuna ekyo pulezidenti ayambye nnyo mutabani we nandibadde nti yayina ebyamunyiiza emabega eyo naye pulezidenti yakoze nnyo okulaba nga twalekerera tamale mu kiseera kino era nayo n'okusiima gese ya pulezidenti eyo tamale yagamba ku sande nti nzikiriza okuddayo kubeera pulezidenti nali nganye okukola omulimu gwonna gwonna mu kabineti ya Museveni oba mu gavumenti ye naye okubalwa nzijanjabye nti ndi prepared okukola naye era kyeyaŋŋamba yanga nti n'omuntu oleseeyo sigenda kuddayo birungi nnyo singa wali obisazeewo n'obikola obwaggwero bwa advisor n'oba nga tewanyiga bunyiizi wali wadde ate oli bulungi okusinga batandika so njagala okwebaza pulezidenti nti buli kyeyatusuubiza kituwadde badokita babadde bazze nga bakuyalinga era baali bambuuzizza tuyinza tya omutwala nembaga tulina amorefu yeyina flying ambulance omulwadde bamunona wonna waali bamutwala obugambi kisoboka n'okumujja mu IC n'atwalibwa Nairobi ajja so tekisobose busobose naye nga ofa pulezidenti yagitufa era badde ajjagyetukiza okulwawo omutwalo ebweru obulamu bwekyeza bwadde nga tebweraliikiriza wangi okulwawo kusalawo okulwayo nga ng'olaba ali kavalinga alispondinga ku treatment omulwadde waba alispondinga ku treatment kiba kizibu okulowooza nti ate mumutwala ebweru kubanga ne baconsultants kizibu okukola recommendation okutwala ebweru nga tokyali properly managed enzanyo briefly tuweko mulezo kuchikutte ono omwana ateeka tuddiremuko okukyokuba nti ekyokulaba omutwala ebweru kale sebo nawe mugyebaleko muna ekitalo nnyo tufiiriddwa omusajja abaddeko n'ebirungi byakoze mwami Tamale Mirundi mbadde mwagalako number 1 waliwo abanene nnyo abadde batukutubala kigamba nga beeyita bakitalo nnyo naye ng'asobola okubakkakkanya abamu ekyo no kibadde kinene nze waliwo omunene yali antandise okumpalana n'okunkola ebikyamu naye Tamale Mirundi nga sinana kumumanya n'amwataakinga era n'amukkakkanya kale nekyo abadde akikola ng'asobola okwogera ekigambo omulala kyonna kyatasobola kwogera nga ayimirira ku lw'abalala batasobola kwogera nga musajja muvumu badde sirangako musajja muvumu ayogera bigambo bikankanya nga tayimu kutya n'akatono okugjako Tamale Mirundi. Tamale Mirundi kirala alese legase nti at least asomesezza abaana be abadde yenyumiriza mu kusomesa abaana ate abadde mumanyi nga Tamale Mirundi alina selection of words nga selectinga ebigambo n'owewuunya bwewuunya ng'alowooza ku sipiidi ya kika kya waggulu nnyo abadde muwandiisi wa bitabo nga munaku lumu asobola okuwandiika akatabo otegera bulungi n'oweebuuza nti yakawandiise ddi kano kwegamba abadde munnamawulire atagenda kusandika omukukunavu ennyo era omumanyi tugenda mufiirwa tugenda kufiirwa ebigambo bye kubanga abadde ayogera ebigambo oluusi nga byandibadde binyiiza naye ate ne bisanyusa abantu ekyo nakyo kyewunja ekyo kino kirabo nakyo noyogera ebigambo by'omanyi nti bijja kunyiiza abantu naye ate mwana wattu abalala ne bibasanyusa kale nno eyo talenti abadde nayo tusaba Katonda ow'amaanyi tetumanyi oba oluusi yakkiriza Yesu Kristu okubeera omulokozi Katonda yamanyiye ne Katonda we twagala okwebaza emirimu emirungi gyakoze akyali ku nsi kuno ekyo tukyebaliza Katonda nti emirimu emirungi gyakoze akyali ku nsi kuno Katonda akimubalire. Amawulire g'okufa kw'omugenzi Tamale Mirundi gakusanze ddala. Amawulire okusokera ddala mutabani we Junior yankubirako nga ŋŋenze okunoonya omuvubuka eyakwatibwa
abantu abatamanyika omukuumi wa pulezidenti waffe Kyagulanyi twali tugenze okumunoonya mutabani we nankubira nga ndi ku CPS naŋŋamba nti taata mulwadde era ne mugamba nti ngenda kujja okumulaba naye kyennaku eby'okufa kw'abagundi bano bitututte nnyo abantu baffe abafudde ab'ekiteezi nti saasobodde gendayo paka ate we nawulidde nti Tamale afudde ekiro kusanga 5 6 nonyolwa nnyo leero kwe kujja wano kulaba nti tukubagiza kubanga Bayibuli ekyogerako nti walibeera ku ntebe ye namulondo ye ali awula abalungi n'abajja mu babi n'agamba abalungi nti mmwe we nafiirwa mwajja okundaba ne bamubuuza ddi we twajja ng'ofiiriddwa naga nti kyewakolera oli wakikolera nze kale nno ebimu ku bituleeta kulaba nti tujja okubagiza bannaffe kubazzaamu amaanyi tetulina bigambo tusobola kwogera kugumya famire kubanga omulungi waabwe agenze naye mmanyi ekintu kimu nti mu bulamu tuba n'embaga 3 embaga 2 zibeerako nnyo kaaba embaga eya okuzaalibwa kubanga omwana wazaalibwa era taba mulamu nga takutakaabye eyokubiri embaga ey'okutwala mukyalawo mu bufumbo eyo nebeera ya ssanyu era tewabeerawo olusikkaabo okuggyako nga ofunyi essanyu ne likkaabya amaziga endala ey'okufa kwa leero eyo gye tugenda okumuwerekerako ng'afudde wabeerewo amaziga kati tosobola kusaasira tolina bigambo bye tusobola kukozesa kusaasira bafiiriddwa abantu baabwe naddala mirundi Tamale mirundi mu bigambo byazze ng'ayogera ng'ayawukanyeko ku byobufuzi azze awandiisa ebitabo bingi ne byazze ayogera ng'omuzadde oba ng'omuntu omukulu kyakuyiga kigwe nga ggwe kyomuyizeeko mu bulamu bwe ebbanga ly'omulabidde nkugambye nti mwami Tamale abaddewo ayogera ku kusoma n'okwewaanira mu kusoma n'okuba omugezi ekyo abadde amanyi okwekubira akadingiri ekyo nange nakiyiga nze tebanjogerera neeyogerera neneewaana kubanga mba mmanyi ani ali mu nze ontegera bulungi nnyo n'ekyokusoma ekyo nakimuyigirako era nkubirira kulaba nti nsomesa abaana bange bonna kubanga abaana ba Tamale kubya abasinga balina second degrees ontegera bulungi nnyo era balina emirimu obaoluusa emirungi kubanga basoma yabateekateeka naddala mu kigambo ky'okusoma ekyo nkimuyigiddeko n'ebirala bingi obubaka bwe obusembayo eri famire y'omugenzi njagala okutwala omukisa guno okusaasira famire njagala okusaasira abalabi ba TV ne social media kubanga Tamale abadde musanyusa Tamale abadde ayogera ebigambo ebizimba ne bikkakkanya ate abamu abadde abalina ebbango abalina amabango abayita nti gavumenti yaabwe deep state abali mu deep state ng'ajja n'aboogerako nga tewali mulala asobola boogerako ontegera bulungi nnyo kwegamba abadde ne obuvumu obwo abadde muvumu nnyo ekimu ku kyemuyigiddeko bwe buvumu nange ate nno bwe nnina abantu babiri abo ate abanjagala nga nasina bamanya Tamale mirundi ne mwami Kasirye Eggwanga era nze gwe yalonda n'akwasa n'ebintu bye byayita ebyobugagga bwe kubanga yandaba nti ndi muvumu nga naye bwe yali omuvumu so Tamale mirundi ne Kasirye Eggwanga badde basajja bavumu nange benjigiddeko okubeera omuvumu nti ekyo ngenda maaso okukitwala omanyi mu kufa kw'omusajja ng'ono njagala okulaba nti tubuulira enjiri kubanga Bayibuli etugamba Yesu Kristo atusikunwa tubuulire enjiri abantu bena abamu abazze wano tubakwate bukwate wano tubagenda ku kyaki kusaba tewali wabawulira njiri wajja ku kufa kuno twogera ku Yesu Kristo tuba tulimbye awo nno njagala okwebaza Katonda nti abantu 3 basobodde okwetwala Yesu Kristo okubeera omulokozi ekyo nno kinene kubanga nange kyali kisa enjiri etransforminga enjiri eyandokola yankyusa nali mubbi oba oluusi kati sikyabba nali mwenzi nnyo oba sikyayenda kwegamba enjiri ekola transformation kyekyo ekisinga obukulu